naye obusiraamu bwe bwamala okujja bwabeera nga buteeka omukyala mu kifo ekyenjawulo era ne butulaga nnyo nti omukyala n'omusajja bayina we bakolaki we benkanankanira. Mathalan fil ibadat bwetusanga ayati ezijja mu Qur'ani nga zitugamba nti wa aqimu ssala muyimirizeewo ki esswala. Aya ezo tezeeyawulidde ku baki ku basajja bokka wabula n'abakyala zibakola ki zibagatta. Ekitegeeza nti mu nsonga eyo tukola ki twenkana. Ekyokubiri, Allah subhanahu wa ta'ala al ujur allati tatarattabu ala iqamati hadhihi al ibadat, empeera Allah zagabira ku kukola emirimu egyo ez'esswala si nti omusajja yasinga okufuna empeera ennyingi okusinga abakyala. Nekitegeeza nti mu mbeera efaanana bwetyo ebyo byonna byali bitulaga nti tuyina we tufaanaganira n'abakyala, ne tujjawo biri bye baalowoozanga n'ekifaananyi kye balabirangamu omukyala. Era obusiraamu buyina huquuqu, buyina rights ze bwawa omukyala ezitaamuweebwa ng'obusiraamu tebunnakola ki tebunnajja. Lwaki nalonze nnyo omusomo guno? Lwa nsonga nti neggulo twabaddeko wano ababaddewo mu bibuuzo, oli naga nti omusajja yampasa amahare ge yampa ndiga, tuli wamu naye endiga eyo ate n'agikola ki n'agintwalako. Abange enkyali muwoowe, nekitegeeza nti tukyali mu mbeera ekola ki efaanana bwetyo. Erowooza nti baabakyala tebakkirizibwa kubeera nga babeera naki n'akaabo, tukyabalaba mu mbeera efaanagana bwetyo. So obusiraamu buyina rights ze tuyita al huquuq ze bwawa omukyala. Right esooka, tatamattau bihaqqi al hayat, omukyala naye akkirizibwa okubeera omulamu. Tuli wamu? Right esooka, omukyala naye akkirizibwa okubeera omulamu. Li annaha, kubanga omukyala oyo basharun ma'asum, naye muntu atalina musango gwakoze ki gwazizza. Kitegeeza nti tujjawo kiri ekyaliwo mu jahiliya, ng'oli we bamuwaafuna omwana ow'obuwala amutta amugjawo. Lwaki? Kubanga kikolimo biki fe obusiraamu we bwajja ne bugamba nti n'omukyala naye ayina rayiti y'okola ki y'okubaawo, nga rayiti eyo temuweebwa muntu. Hatta n'abasoma constitution ya Uganda, tuli wamu, rights, human rights, omuli obulamu obw'omusajja n'omukyala tebukuweebwa na constitution, bukuweebwa Allah. Tuli wamu? Kati Allah yawa omukyala haqqul hayat, right y'okubeera right y'okubeera omulamu. Wa awjaba alqisaasu fi qatliha amdan kama huwa alhukmu binisbati lirijal. Allah n'abeera nga yateekawo qisas nti singa omusajja atta omukyala tukkirizibwa mu sharia, mu nsi efugiza sharia. Tuli wamu? Omusajja bw'atta omukyala ng'amussa akoze ki agenderedde, sharia eragira nti omusajja oyo naye akole ki attibwe olw'okutta omukyala.